madamu wamwagala genda pangisanga event era bwe tuliteko kubuuza lwaki geneta yavaako kubanga geneta bwevaako ng'omutegesi nadduka emanju ndabe lwaki amasanyalaze gazikiddeeyo abaana mbasanga ku geneta waggulu nga naye mbabuuza kiki ekibadde naye nga kikoli anyega naye nga bwe basaza geneta tegendayo luvannyuma ennyo wajja omulala agamba saketi buleki ezidda wansi nabanga balebera waliwo ekigasse fulaga tugiggyemu fulaga bagijjamu geneta ngaetokota naye ekyo bagenda okukikola oyo agenda okujja okubagamba nti ekiganja kineta okutokota yagasse nawasigakika oba 13 awo wewakyo naye bakuira obalaba nga amatebereze gavuddeko bo batandise batubbye kasuka bukebe ebitimu ebityo ekyo etandikiraawo. Ensonga bwe zabadde ku Lwomukaaga Masiko ng'annyonnyola ku nsonga lwaki Palaso teyayimbye genereeta. Palaso yabaddewo ku backstage. Okitegedde gwe omuwagizi abadde akyawakana Palaso yabaddewo obuzibu bwa genereeta. Era tugamba nti Palaso yakoze atya bwe yalabye nga mutandise okukuba obucupa kwe kudduka emisinde ate yakola atya. Kakati problemu ogitunuulira tukabuddusi kulinnya mmotoka kugenda banaate mubuuza lwaki tewajja n'agamba nze nali sobola kulinnya wantu nali sisobola. Paawo eno problemu endala gyeritunuulidde eya muganda wange agamba nti obutebe bwe nina okubusasula kubanga nze nali omutegeze bangambye atadde kesi polisi obutebe kubanga genereeta ate ogwo omusango si kwange ogwabatanyanza okuzikira tosobola kunteekako bwebanga newumema ebintu obibijja tosobola bawaabira nti muliyirire ivi yange yajja nga mujjako amasanyaza emirundi ebiri ate nga atalina nnyini by'omuŋŋambo kyajja obutebe era bambise ku poliisi ekyotera nga bagamba nti asule entebe wabbe bwente wabaŋŋamya 14 nemubuuzandisa entebe 14 asireetasa kubanga oli bagamba asule entebe 14 kitegeeza aba akwagala mukadde kinaana era saawa eno byendimu. Ensonga zaalimu Masiko bamuyise ku poliisi ekyotera ow'obutebe agamba nti obutebe 14 alina okubusasula. Palaso kugaana kuba ate ng'ayimba. Lunaku lwali lwa Valentine omwezi ogwokubiri omukulu Palaso alina okuba ate ng'ajja okuyimba ku Maria Fulo. Ebyaliwo baayonoona ebintu ku Maria Fulo. Kino nno kitegeeza ki ku brandi ya Palaso? Palaso ne management ye kino kisuula brandi nga ye yayinza okiraba nga ataddemu embeera ey'okulengeza bapromota ey'okunyoomanyoma nti bwe siyimbe ajja kuddamu yeetonda ayera ekibuga. Omukulu Palaso mukama ayinza okuba muwadde omukisa mu mbeera ya covid nasobola okuba ate nga akubye hiiti ne basobola okuba ate nga akadde kano y'omu ku basinga okutambuza basinga bookings naye nga alina okujjukira ssente zino azijja mbawagizi ate abawagizi byabakolamu abantu tebeerabira. Omukulu Masiko wuuno ategeeza nti ekivulu wadde bateeseteese nga 9 omwezi ogwokuna omukulu Palaso era addemu ajja abayimbire ku ssente entonotono ze banaabagamba. Nyini yaleze suggestion ng'agamba nti ekivulu kiddemu kikolebwe ng'ennaku z'omwezi 9 abagira kusula enkumi bada tukyakitunulamu nga twagala kukitunulamu tulabe kiddewo tekiddawo tetubadde twakikonfaaminze nga kigenda kubeerawo omwezi 9 kati era obuzibu obulala bubaluseewe bwa manager Lojja yatulimba naye bannama bye bamukubidde essimu okumubuuza n'agamba nti kyabadde tagimanyi kyokka ngole tetulina lisiiti ze nga nange nyini nalikodingize nga ngamba ndi Masaka kuluma Masaka tutuuse kati mulaba eddakiika 5 nkutuukeko totasobola kugamba nti abaleta balina lisiiti era n'erisiiti zennyini tuzikuba ebifaananyi tugiranga bannamawulire. Endowooza oziwulidde ensonga. Wano Masiko wemubuuliza nti oba Palaso yalabye ekivulu nga kikutteyo kwekongeza kasente. Agambye eyo teyabiwuliddeko just emboozi z'abantu. Abantu bye bakyogera saagala kuwaaniriza abali muntu kyo kyatayogedde nange obwedda bannamawulire bakiŋŋamba mbu yabagambye addagala bamwongeze ekikitwa okukuba muyimbi era ko bennyini obwedda baŋŋamba nti difendinga omuyimbi naye nze seerasono bakizimba yakiŋŋambyeko kubanga nagenze mu mmotoka kubanga bakubye oluyimba lwekinga biba tibina zikira bakubye oluyimba lw'emirundi ng'ebiri ekyo beesatu baluddamu nengenda ku mmotoka abaŋŋamba alongo ndi mukwetegeka maliriza n'afuluma wabulu naye nga tali musaati neŋŋenda ne microphone bagimutere bagimukwata nayoba yagenze nayo mukatalo bo bagenze ne bagimukwata nga wekene abwe babadde benze nayo kati nga nyambuka bwegimule kitaka yawe wavudde esasagenda bakiyooza kujenereta kuvaako. Ndowooza owulidde ensonga zonna nga bwe zaatambudde gwali ekyotera weebale kuba ate nga bazze okuwagira Palaso ne Palaso omutegesi alina obuzibu ne Palaso nga bulandi ye olw'okunyoomanyoma n'okulengeza. Agamba nti bw'anaagaana oba ekizibu tayagala kuyimba nga Shiba amaliriza ne ku Maria Fulo Shiba yali amaliriza
nga bagamba palasajja ne bijja bwe bityo ne weebuuza kati nno kino kitegeeza ki bannannyini bifo bagenda kutandika omukulu ono Palaso okumuboola oli nannyini kifo ayinza okugamba Palaso omuleeta wano eba nayonoona ebintu kati ensonga ezo omukulu gwe bayita Viba Sound wa Viba Sound omukulu Sansa sobodde okubate nga njogerako naye okutubuulira kubanga enteekateeka eno naye y'omu ku bategesi b'ebivvulu era akulira bannannyini disco mu bendobende lya Greater Masaka yonna. Omukulu naye esaidi ze mu kitengeesa waliwo ekyali kimutuuseeko nga baagala kulwana nga waliwo omuzannyo gwa Nabosa naye ensonga ezo abatuuze b'omu kitengeesa zaggwa bulungi. Omukulu Sansa ambulya ku kyali ekyabadde ekyotera kati nga ffe abavunaanyizibwa ku bivvulu n'abalina ebidongo mu region yen twagendayo okulaba era buli tambudde kubanga ekivvulu kyali kinene mu ntandikwa ekivvulu kyatandika bulungi abayimbi ne balimba ng'entegeka bwe zaali naye wala masiko yalina okutubuulira ekituufu ku ssaawa envanyuma ng'essaawa ziremera mukaaga omusanvu kiki ekyabaawo embeera esajjuke etuka okwonoonesa ebintu bwetyo bubi kyona muntu aliko ali atambudde bulungi ekyo kigenda kutuletera okudde kati nga ffe abayoonebwako ebintu tugenda okuddayo emabega tutuuka okugamba omutegesi tosolooza ssente okutuuka nga omuyimbi ali awo solooza ssente ng'omuyimbi amaze okulabibwako buli kintu kiri abantu bamaze okwekasa nti ekivulu kino kijja kuggwa mirembe abasekurite bakoze omulimu mungi security ekyo teyakoze omulimu gwadde gw'amaanyi nnyo wano nno mukulu Viba owa Sansa omukulu Sansa yayogedde okwemulugunya ku bano abazannya emizannyo bayita bannabosa baatuuka saidi z'omu kitengeesa ssaawa 6 ez'ekiro ate ng'omuzannyo gwali gulina kutandika ssaawa emu baali tebagenda kutabuka kwonoona disiko yaffe naye wulira akwekyo okulabirako wabanike n'abadde mu kitengeesa nga ninaaluuna mu biru omutegesi yampangisa ninaaluuna mu biru esi amayanja nina naabo omuzannyo gwa Nabosa abazannyi ba Nabosa ne baterewo kimanyiddwa nti omuzannyo gwonna kutandika bukyali abatabala emizannyo babeera bantu bafo so netandika bulungi abantu balinda ba Nabosa okutuuka ku siini nga tebyagweranga bazze essaawa 6 bamudigiza abamaze okwekyageraza okulaba omuzannyo ate bwe baatuukanga kyo bamaze ogyonona ne basaba balansi taliwo okutuukirira omutegesi mubuuza okoze otya abantu basereeti balansi bazannye omuzannyo nti balansi simulina kyekyagwera wekyaggwera tebyali byangu wadde n'akamu naye omukulu Sansa owa Viba yeebaza omukulu Chairman Kudra n'abatuuze b'omu kitengeesa yagambye bw'ati okwebaza Kudra w'omukitengeesa eyakola omulimu omulungi okulaba nga kakkanya abatuuze okulaba nti kikyabika ekyejagala okutegeeza banike etakola tutya mu mbeera eyo tumaze emyaka 2 nga tetukola batugudde tukuyita myezi 5 abayimbi n'abazanyi b'emizannyo bazzemu okukola akabuyo olw'ensonga avunaanyizibwa ku mbeera eyo ngende kutuukirira security ne bekikwatako abalala bannaffe abatwala e Kampala okulaba nti tubeerako embeera gye tutereza masako kwatala ekivulu kijja kutandikibwa nga kusoboozebwa amuyimbi alina okubeera ku siini ekivulu kisoboozebwe katumale okwogerako ne bekikwatako bonna babike ntugatigiza embeera eno ekyatuuseko mu wiikendi ekyatuuseko mu kitengeesa ekyamasiko ekyabadde ekyotera wawudde nakyo kyayiise nkomerero netumala okwogera ne bekikwatako sebo tujja kuddira tukubuulire kyenkomeredde kyetusazirewo amina sebo kwagaliza obulamu obulungi abawuliriza sentinale bagende maaso n'okutugoberera n'okutuwagira ebintu bijja genda bitezera mpolampola yensonga y'omukulu Sansa kanjije n'omukulu Abitex ng'ayogera ku nsonga eyo owulire n'omukulu Kamaivan byaŋŋambye naye nga tukyagenda maaso n'omukulu Palaso okugaana okuyimba saidi z'ekyotera n'omukyala gwe bayita Spice Diana naye yalemedde okuba ate ng'atuuka omukulu nno omu ku bategesi b'ebivvulu pulezidenti waabwe mu ggwanga Uganda omukulu gwe bayita Abitex Kikofiira obubaka bubuno bwagambye bwayogedde ku Palaso kakati Palaso era tugenda kutuula ne ttiimu nga bapromota tusalewo ekyokukola Palaso tusobola okuba nga tetumulinaako buyinza okukola obuyisa bwo obw'amaalo mbuyita bw'amaalo manyi omuntu nga tewalina linnya n'ofuna ku linnya ebiseera ebisinga obuyisa bwo obw'ekikopi buvaayo si asusa okubeera ne tutumu
era ffe tetumulinaako fitina naye bw'oleeta amaalogo ne gakosa abalala guba musango libaddemu okukola empisa zembi n'obuyisa bwo obw'ekijega naye obujega bwo kasita bukosa abalala abo waba waliwo obuzibu omulimu gwaffe tugwagala yatusangawo yatusangawo ate tukyaliwo wetuli tetwagala muntu yenna aleeta buyisa bulala ate kwonoonera balala abapromota abanene asobola okubeerawo nga talina bapromota abatereka ebibuga ebinene omukulu wa Bitex akyamuliko Palaso Palaso wakuva mu ndobo nga Bitex agamba ate asobola okubeerawo naffe ne tubeerawo naye ate baanaakola obuyisa bwo obw'ekijega ate ne bukosa abayimbi abalala bataliwa sho awo tujja okuviirayo tusalewo ekintu yekyalowooza ekijja obutamuyisa bulungi kuba akimanyi oyo kitwakola bebekulu tumala tetugenda kutamupangisa paka nga zzeemu empisa ez'obuntu kubanga ajja kukola ebintu abantu bafiire mu sho abantu bangi abazze babikola akola amaalo essaawa yeetuuse ey'okuyimba ali mu mmotoka mbwate nengatwa nanyumira eno nekerese nanyumira ebyekijjega ebikolebwa abantu abajjega abataasomako abatali babugundizeeko tosobola kutuuka abantu batuuse essaawa etuuse bakuyisa omundi ogusooka bakubye intro esooka bakubye ey'okubiri ng'oli mu mmotoka oyambala nga tewavudde awaka nga tomanyi kyogenda kwambala tugenda kusalawo ekyo enkomeredde Bitex agambye gwe omutegesi yenna anaddamu okutegeka Palaso ne batajja toddamu bakubira ssimu kubanga byonna gy'ayise mu birabi byakoze bw'anaagaana okujja ng'ajja yeetonda yera olujja lwammwe ng'ajja ayingira ekyobwereere tugambe nti gwe bupangisa Palaso gwe promota apangisa Palaso omupangisa oniwa only sick era baddamu okugenda ku show n'otalaba Palaso ffe toddamu tebaddamu tuwoganya tebane Palaso yatugge nedda gwe bamulanga ne bamulanga gy'ali bw'ogenda bivinayo n'emitima ebiri bw'omulaba ebabonasi bw'oba tomulabye kitwale nti kyekyo kuba ne muganda batabamayanja balina ezo empisa zaabwe zeezo bo bajja mu nsi kukakasa kukola mawulire mabi mu bulungi ne mu bubi mukama akuwadde ekisa ofunye ettutumu lwaki onyiiza abalala onyiiza abantu mukama atoddeko ekisa sanyusa abantu kola gwakubanyiriza ye mukulu Palaso eyagaanye okuyimba ekyotera bagamba omugezi oyo atakola nsobi bbiri Palaso yakisooka saidi zeene ku Maria Fulo n'ekyotera akizeemu era agenda bayimbira ku 10 mmeka zinaaba 10 mmeka 3 oba 4 awo nno kwe kunyooma abawagizi nkubiddeko omukulu gwe bayita Kama Ivan lwakuba n'amalala ayina mangi oyinza okugamba muyimbi naye maneja w'omuyimbi gwe bayita Palaso agambye bw'ati ye maneja wa Palaso oyinza okugamba muyimbi naye nga maneja mulamba nno ensonga zeezo nno gwe yabadde saidi z'ekyotera ki kyoyongera ku nsonga eyo kubanga ye Palaso abategeezezza ensonga za Palaso zeezo bwe zitambudde kati gwe yabadde ekyotera ndowooza owulidde yabadde awakana mbu Palaso teyazze ku stage teyazze ne backstage yazze kati nkubulidde byabadde ku backstage by'otaategedde byebyo nno owa generator ow'obutebe ensonga ziizo kale sebo Panamani webale kaliso. Yatugamba nti Palaso agenda kufuuka nga bakuyimba mirundi ebiri ababisazengamu tumanye nti wa 13 oba wa 14 tulemenga okusasula ssente zaffe nnyingi. Abani kama kuweleza kale sebo amanya nze sebana bodaboda nkubidde malongo abani keze kyenjawuliwo ate kinsobedde Palaso ate yeewulidde nnyo okusinga mukulu we Kamiliyoni kubanga mubutuufu ogamba abantu abafudde bakuzannyira ku bwongo kati ndowooza nze kyendaba abantu abategesi bamwesibako bwesibi yeeraze nnyo kale bwe yalabye nti yakubye hiiti kati nalaba nga bambi kyalina okukola okweraga naye nze ŋŋamba ekyalimba era nze mbadde abategesi tebaddamu mutegeka kuba abantu kati babikooya afuuse komedi. Mukulu Bajja alina byayogera
yakubira Juliana Kanyomozi era kamaninaga bajjo siriwo ne Juliana Mwanda banga mutimba nga takalubiriza Chameleone kenyi takalubiriza Bebe Cool takalubiriza Bobby Wine takalubiriza Buzi Palaso azo muyimbi waloko zemutwala ngo muyimbi waloko down aina amalala mangi aloza number 1 kati yali akuba kibala mu eggulu ayina empisa embi yaloza is above everyone era na Chameleone bayaloga muganda we kuba Chameleone yeyongera kulinya to mwana agwa omwana anemye okumanya nti asambye akajimuloko down nga balutalo tebanayimba kabisi kandagala nga bakingi saha tebanafulumya nyimba ompulya bulungi nga bashiba tebanaleta oshagera bawini nwajo kati omwana alikuba muyitazawi nga basenga tebanali malala promoter we Masaka yeyiya promoter abategeera aba National Promoters Association balamu bajjo Abitex Emma Promotion balunywa bayasini buli promoter atega twabaninga Palaso ekisoka Palaso okumanya history wo mutono yava mu America ngo muziki gukanye bwejo nafuna akakisaka loko down nkubire kya making Palaso yayita muloko down nga bayimbi tabafulumi bakamene batandise okufuna kito jano sokaunda bakonga tunagenda Palaso nagwa kati buli Palaso njagala amanyi siye muyimbi asoso kuba na amanyi tubale ku bayimbi abamanyi nga bagwa ba Master Blaster bali ba amanyi tabayimbi entertainment industry kibalina okumanya nti empisa kintu kikulu alo ino okumanya nti bano bafani bo bagenda naliko Palaso ina garanti Palaso kyasobola kuza myaka 2 ku chati nega mulemi okubirira akole sente nga ba David Lutalo ali malala okubira Palaso simula gampa milioni 10 yasolozesa sura ye Palaso asoloko wa milioni 10 nga yetegeka ka festival jagenda okukola bafuna nga abantu omutwalo gumungenda kuwanga nkangende Juba yes ye mukulu oyo gwe bayita omukulu gwe bayita Palaso ku nsonga ze hello sebo utere babera katongo yita njaganda gwe kakati ku nsonga ya Palaso Palaso ada afunye riziki nga avutere muloko down naye embeera gyateekawo embeera nzibu nnyo okukweraga ajja kuddayo ku levo eyeri wansi erigere ekigadde nze katonga yita agamba atya bwe bali kutuweereza ebose nze Robert Musayi gwa Liverpool ndi wano Kyemalanzi naye kakati nze nabaddeyo bulungi nnyo nabadde kumpi awo ne stage Siba najja n'ayimba n'amaliriza bulungi nnyo kakati bwe yamaze nebasika ne batugamba Palasajja abantu ne babeera awaali obakuba ennyimba ze omusajja atajja kyebakuze ne basooka ne baleeta nti yabadde upcoming ndowooza simumanyi simuwuliranga nako byakola tabitegera abantu ne batandika ne bayomba kakati abasekitiki ne bagezaako okwagala obbasindika abadde emabega abantu ne bayomba omuyimbi temumuleeta ate muddamu kutusindika mutufula abantu basiru kati nekyalo kyasinza okubanyiiza kati abo batandikidde okwecwacwana disco nezikira abantu ne balamisa ne babasuka amacupa abantu abamu ne babagwira ab'ebyokulya byabwe abantu ne babiyiwa butebe ne babukuba kati abantu badduse bagamba nze bannaye nze siridda mu Palaso ne bali mukuzikanga wanusu 10 siridda nze Robert Musayi gwa Liverpool ndi wano Kyemalanzi ayaya babategeezezza ategeseyo ekivulu nga mwenda ogwokuna agenda kuddamu abayimbire anti bye yabayigiriza omugulu Palaso sebo agamba atya agamba ki Adam steady kakati nze Adam mbadde ngamba Palaso oyo aleke kumanyira abantu afunyemu katutumu ate ali mu kumanyira abantu Adam tusasula sente zaffe sente zitumenya nga womanyi mu loko town eno ate omusajja netumufisiza obudde tugende tumulaba ate nadda mu tutawaanya nga tajja sana ategeka ekivulu netugaana nokiyingira ffenna olw'ensonga nti abapromota bamutegeka tayagala bayi yonoona amannya g'abapromota n'abaana abajja mu ndongo eno abeera abonoonera endongo yaabwe ebeera eyonooneka mu nsonga ezo bwe zitambula kati omukulu Palaso naye babategeeza ekivulu kigenda kubeerayo bagenda baddiramu ebitatambudde bulungi abanike se Palaso agenda kuganyira abantu ku mitwe alowooza bwe yagamba ab'e Masaka nti agenda kubaddiramu ku 13 naye agenda kulowooza nti alina ku 13 sebo mukulu Palaso
omukulu Palaso yeetonda luli yagamba atya yekamba jjukizeemu ab'ekyotera yeetonda nawono abeetondedde lwako wano yali agamba Maria Fulo akomawo nga 9. Yes, abantu b'e Masaka mwenna ono Palaso muganda wammwe mukwano gwammwe emyaka gyonna sigwe gusoose nga tusisinkana mu bintu by'amasanyu. Mbagamba nga ntuusa okwegayirira kwange n'okubeetondera bakwano bange olw'obutakwata budde olw'embeera ze sijja kuddamu bannyonnyola eno n'eri kuba zonna tezikyalina makulu. Ekisinga obukulu bannange nze ndi muganda wammwe ndi mwana wammwe mwe munkuzizza sirina kyendi nga mmwe temuliiwo era n'olw'ensonga eno mbeegayirira nga mbeetondera olw'embeera eyabaddewo mikwano gyange mwenna buli omu gyali eyavudde gyali yonna ewala n'okumpi mwenna muli ba muwendo nnyo gyendi n'eri music industry mbeetondera omulundi omulala bannange era nga mbagamba ye mukulu Palaso awo yeetonda ng'amala ajja mu kisaawe n'akwata vidiyo z'ebifaananyi bye ng'agamba ekivulu akikubye yekka. Sebo hello agamba atya abani olina bwino webale tuweereza kale Sebo abani eddoboozi musajja waakwagala ennyo bamuyita Mbagapulo nsinzidde nambiriza nsoko n'empuliriza puroguramu yeewooma kakati Palaso akalango ke yakuba ak'emasaka ku Maria Fulo agenda kuddamu atukubira akafa ak'ekyotera ku kye yatukola era agenda bakubiranga 9 agenda kujja yenga akikolera ddala omutegesi gwe bayita Masika Entertainment n'akikolera n'agamba ekivulu ekiri kya 1,13 ne tukimanya omutegesi talina buzibu nanti kati Palaso obuzibu bwalina buli gumu yabadde abulira omugagga nti sijja kuyimba ku mutwalo bakoli gumu 3 ekyo ne tukimanya Mbagapulo